amaanyi okubanga oli ku BBS Terefayina nawe bali nnyo okubanga okigoberedde okuva ku nkya mpaka ssaawa zino kituzaamu n'amaanyi kubanga gwatufula kituli. BBS Terefayina program olutindo omwanjuzi nze Peter Atenyi. Olunaku olw'omukaaga tulina kubeera mu kiseera wankulukuku nga tuvugiriza omutanda nti agenda kubagala empira gy'ebika bya Buganda. Ab'embogo bugenda kuba abubeefuka ne bazzukulu ba Kisoola abeddira engonge naye nze nno nja kuwagira ab'engonge. Ndi Wankima ojja kuba otegeera ensonga lwaki nja kuwagira ab'engonge naye tujje tubeerewo mu bungi olunaku lwa mukaaga fayino ya ssaawa 9 tujje tubeerewo tuvugirize Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. BBS at 7 kugikomyako 7 tugenda kubeerawo ku Club La City Mukono naye nga tunamba ogenda ku Club La City Mukono okukyakalamu nammwe tujja kusooka n'omupiira ogw'omukwanaawo ku Bishop Ss Mukono nga ttiimu ya BBS Terefayina esamba n'aba St Elizabeth School of Health Professionals. So mujje mulabe abantu nga bakyanga omupiira obagaba pass ne touch tino n'oluvannyuma olunaku olw'omukaaga tugende mu mipiira egigalawo ebika by'Abaganda. Mubadde nnyo okubanga weekuumira BBS Terefayina ewa Kabaka wa Buganda. Olunaku olwokuna tutera okubeera n'abaami abajja batulambulira ku butyawe tusobola okubanga tukola mu mbeera y'okulunda embuzi. Bannaffe bali aba Youth Platform Africa. Era olunaku lwaliwo negatiddwako Charles Sempijja mukwano gwange nnyongo nonno si mulala wabula ye Ssekamwa oba ye mwogezi w'ekitongole kino ki YPA Youth Platform Africa abazze okulaba nti bayita mu mbeera y'okulunda embuzi bakugobe gwe mu bwavu gwali eyo nga olera ngalo oleme kubeera ngalo buna nikamusabe atulamuseeko n'oluvannyuma tugere mu mbuzi yaffe ey'olunaku olwaleero. Weewa mukulu Peter Atenyi neyanziza nnyo neyanzeego okunkyaza nate omulundi omulala. Abalabi baffe abalungi aba BBS Terefayina balamusizaako nnyo nnyini ddala era ndi musiimu bya nsuso ntuusa okulamusa n'okusiima okuva mu kitongole kya Youth Platform Africa abantu okuva ku Terefayina bangi bazze. Omanyi buli lwojja kunoyogera ku kintu ng'okyagaliza omuntu omulala ogenda okulaba nga waliwo azze atali omu abatali babiri kikuzaamu amaanyi. So njagala kwebaza abalabi ba Terefayina mwebale nnyo kuwagira na kwagala na kusalawo ku kyawa kye bayita obwavu. Nze omanyi ebintu ebimu bye nakyawa bwavu na bukyawa passionately. Era bwe ndaba omuntu yenna ng'ali mu bwavu kimpisa bubi. Waliwo nabadde ndaba ku mukutu ogwa Snapchat omuntu n'ateekayo akantu n'agamba mwabawulira obubi nga twagala nnyo ssente mulowooza twagala bwavu tetwagala bwavu naffe twagala kulagana balina nsimbi so muleke twagala ensimbi yabadde mu naye nga tekyayogerako kituufu. Era bw'otunuulira abantu ebiseera ebisinga kyobalaba luli nali wano ne ŋŋamba nti amaanyi omuntu g'ateekamu okukola obwavu singa agacca n'olingamu katono nnyo n'agakozesa okukola obugagga ge gamu ge weetaaga abadde yeebaka ennyo n'ogamba sijja kwebaka n'okikyusa kanzuke ng'obudde bukyali enyonyi. Yes, era ojja kwewuunya mukulu Atenyi bw'osuukuka ku makya ssaawa nga 9 emmotoka z'ojja okusanga ku luguudo z'emmotoka zibayita ensajja 9 ogw'ekiro n'ogamba omusajja ssente z'alina alagawa kikimukeeza bwe bugenda busaasaana ogenda okulaba ssaawa awo nga 11 awo ng'olaba bumotoka awo bupajero bulimba butandika okuyita sawa nga 12 ogenda okaba nga taxi nazo zikoza zitya nga zitandise sawa ng'emu aba boda ng'obasanga Charles bali bachabe nasana abegomba balungi abokulubaga road ku office yaffe mbatumidde nnyo kwebali saawa eno. Ebinyuku ku bintu byetuteekako obutavaako ye BBS tukibeerako okusobola okumenya nga tumanya biki ebigenda mu maaso era naffe tugenda kubeerayo ku Lwomukaaga tulina okubeera wali nga tubugiriza omutanda kituufu ne flyers zaffe nga ziri awo YPA ate bene mumwagala nnyo byansusso era embuzi tugenda zireeta tulina okuwa abantu ba Kabaka bawujjeko ku nnyama bawulire ku nnyama ya YPA woometya basike ku musito basike ku musito mukulikeyo twavaayo luli twali tugenze ku farm era tukulisaayo nnyo be bantu bembadde nebaza abaviira ddala abaala abawano ku BBS ne bagamba nno tulina okuinvestinga mu kintu kibayita okulunda embuzi. Omanyi nalabye ku business wano mu ggwanga lyattu erya Uganda naye business ey'okulunda embuzi ye business ekyasinza okubeera nga eyingiza akasente mu bbanga ettono ennyo ate ng'ozifuna passively. Kwegamba ekintu ky'ofuna passively kyekintu ky'ofuna nga tutadde mu maanyi go oli wakawo oli ku ssimu yo oli wakawo oli mu buliri bwo nga sente ziyingira. Ekyo aba investize ne Youth Platform Africa kye bafuna.
onako olwalero mpuliranga mu butuufu waliyo n'abantu abamu bagamba nti bwemanga ndi eyo nga nze njagala kwerundira byange nkola nti ebintu efaana bwe bityo awo ffe tubaaniriza tubagamba mu Youth Platform Africa ffe tujja balaga ekyokola ki ekyokola era njagala tutambulira emboozi yaffe onako olwalero abantu bazze bagamba naye mweyogerako mweka temala kutuba ku magezi engeri gye mukikolamu njagala tubawe ekikolwa eddagala olwalero omuntu ayagala okubanga ayagala kutandika okulunda mbuzi bintu ki byalina okuteekako ennyesira byatalina kubuusa maaso wabanga bakuzifunamu ng'obuuziza ekibuuzo kirungi abantu ebiseera ebisinga kituufu ekibuuzo ekyo bangi bakibuuza ne bagamba naye mu amagezi ge muyina mugakola mutya era neyanziza nnyo webale nnyo ekibuuzo ekyo kakati omulabi waffe ali ku BBS akawungeezi k'olunaku luno olwaleero ngenda kubeera nga njogera ku bintu ebikulu omuntu ali eyo oyinza okugamba nti bwe maze njagala kwerundira nga ndi waka nkola nti jukira ffe twabagamba ku Youth Platform Africa bw'oba oyina faamu yo jangu ffe tugenda kuwa amagezi ga bwereere yonna gy'oli gwe jangu ogambe nze ninayo embuzi zange 2 nkola ntya okuzifuula ez'ettunzi nzifunemu ku kasente naye nga tonnatuuka eyo waliwo ebintu ebikulu ennyo omuntu byalina okubeera ng'afaako ekimu ku byo ke katale nga tonnaba kuyingira mu bizinensi eno ey'okulunda embuzi sooka wekkaanya akatale kaazo kali luddawa ogenda kuzitundawa ekyo ng'okimaze okukifuna n'omanya nti akatale ngenda kajja wano kati manya embuzi entuufu ogenda kugigula kwani olulyo kubanga kyangu nnyo okubeera ng'oyina embuzi naye nga tebeerangako mbuzi nga kisolo kirala nnyo twabeera ku ssomero erimu onzijukiza ne bateekateeka emizannyo ne bagamba abanaawangula mujja kutwala embuzi baali bampisa okubeerawo nga omu ku baali bagenda okusala empaka twatuukayo ne balita obubuzi mbutufunetufu ne tugaana naye buno bw'abawanguzi oba bw'abantu abagenda okubanga bakwebedde gy'obola bagamba abantu nti ky'otamanyi tekisobola kukuwa ky'otafunanga ky'otamanyi tekisobola kukuwa ky'otafunanga. What you don't know cannot give you what you have never obtained. Exactly. Kati kino kyenkuwa nkuwa kikolo na ddagala kubanga kati bw'otunulira olwaleero ebbeeyi y'amata ag'embuzi omanyi bbeeyi erita kati kwegula eri ku nnusu kasanvu ga buseere nnyo bwe gatyo ate ey'ente amata g'ente liita eri ku 10 meka 2 emirundi kyenkana 3.5 kwekana emirundi 3.5 kati kyovulaba nti obulunzi bw'embuzi bwatunzi nnyo nti omuntu yenna gwali eyo ate embuzi tegenda kutwalira budde bungi nga bw'oyinza okuteeka ku kisolo ekirala kyonna kyovulaba nkugamba nti awo wooli osobola totya ffe nga Youth Platform Africa tutera okugamba abantu nti ne bwe nga muyina embuzi muzikuŋŋaanye ziwere 10 mutukubire essimu mugambe ffe tulinayo embuzi zaffe 10 ffe tujja kujja tuzigule kyobula tetukubiriza abantu kutwegattako ffe betugamba okutwegattako be baliwa talina budde talina bukugu talina ttaka gutukugamba jangu ffe betugenda kuwa byabwere tukulundire obukugu tubuyina ezo embuzi z'olaba zonna nga bw'ozitunuulira ezo zonna zaffe tewaliwo mbuzi yonna gye tuyinza okugamba nti ate eno tetugitegeera kyova bwe tukugamba nti jangu tukulundire tuba tukitegeeza tuba tukimanyi bulungi katukugamba jangu gwatalina budde ffe tugenda kubeera nga tukola tutya kubanga akati bw'otunulira akabuzi nga n'ogamba nti ngenda kulunda karahali ekyokugeza karahali lulyo lwa mbuzi eva South Africa mbuzi nnungi nnyo era ekula mangu ewooma era omuntu bw'agitwala esobola okubeera ng'ogifunamu akasente naye gwe akatale kwonoonyakeeko olina okwebuuza ebibuuzo ng'ebyo oyagala kulunda bbuwa esiba emifumbi oyinza okulowooza ekola mu jimu twazirabanga zirinnya akaswa kusaanyegomba mwaziraba bulungi nnyo eyo gy'oyagala oba oyagala kamubenda akaffe kannakabala oyina okusooka n'obeera ng'omanyi nti embuzi gye ngenda okulunda ngenda kugijja mu kifo bwe kiti njogera ku bino ebigambo nziramu ekibuuzo kye wambuuzizza ayagala okulunda embuzi yatandikirewa kati ebyo byonna ng'omaze okubiteeka bulungi nnyo oyina okumanya embuzi gy'ogenda okugula togulanga eno nsobi mukulu atenyi abalunzi b'embuzi abaagala ddala okutandika bagikola nnyo agenda n'asanga embuzi ya myezi 6 n'agigula n'agitwala nti agenze kulunda eyo ensobi gy'oba osoose okubeera ng'okola gw'ayagala okubeera ng'otandika okulunda embuzi kino kifuna okuva mu ffe aba YP kubanga ekyo kye tuludde mu myaka 12
gula embuzi nga eyina at least omwaka gumu oba omwaka gumu n'ekitundu. Ziwangala kumala budde ki? Embuzi egendera ddala so n'okweza emyaka 8 bubugirabidde bulungi. Naye kaakati osanga oli ng'aguze embuzi naye ng'embuzi bambi gy'aguze mu butuufu nga eri mu myezi bwezi nga tesobola kujjayo kinyusi. Gula embuzi ng'eri ku mwaka gumu n'ekitundu. Kati oli ayinza okwebuuza n'agamba omwaka gumu n'ekitundu ngutegeera nti ogw'embuzi. Awe kugambira nti gwagenda okutandika obulunzi bw'embuzi weetaaga okubeera ng'oyinayo omukugu. Totandika bizinensi ya mbuzi nga toyinayo mukugu kubanga omukugu ono yagenda okuyamba okubulira nti kati eno embuzi ebadde bweti ekolola kino kiki. Omukugu bangi batandise ne balemererwa kubanga tebalina bakugu babayamba mu bintu nga bino. Okifuna ekintu ekifana nga tebalina bakugu bakola batya babayamba. Kati bw'omala okumanya ekyo embuzi badde nkubuulira omanya oti emyaka gyayo embuzi tubala mannyo ag'omukamwa. Buli peya ey'amanya agabeera mu mbuzi wansi wano bwe gabeera agaayo. Buli peya ekiikirira omwaka gumu. Amannyo 2 gwe mwaka. Amanya 2 ge mwaka ag'amawanvu. Omanyi bwebeera ekyali nto mubeeramu obunyo obubeera bumpi kati bugenda buvaamu ne mujjamu amawanvu. Kati ago ge tupima. Era bw'osanga olina gamba nti ya mwaka gumu n'ekitundu gyasamye ojja kusangamu amanya 2 amawanvu osange muno buli obutonotono. Awo manya mwaka gumu n'ekiki liri ettono okubuukamu wajjawo epanvu yeribala omwaka. Bwakugamba 3 n'ekitundu ekitegeeza mugiye kubeeramu amannyo 6 n'obutono bumeka 2 gy'emyaka 3 n'eki ekitundu. Charles nunze ntandise okulunda byongamba byonna mbigoberedde mbikoze bulungi nfunye olulyo olulungi okuzifunamu biki byenina okuteekako nnyesera biki byenina okutunuulira nga makya bizinensi yange y'embuzi eno ngifunye ntandise mumpadde amagezi kakati waliwo okutandika kimu kyonkikoze okumaintainga okulaba nti bizinensi yange n'ey'embuzi ngifunyemu biki byenina obutabuusa maaso. Ebintu byetalina kubuusa maaso biwerako. Ngenda kuwayo ebintu nga 3 ebikulu naye nga omulabi waffe ali ku Terefayina manyi ayinza okuba nga yeetaaga ennamba y'essimu okusobola okumanya nti byesinnyonnyose bulungi nyiza bifuna atya. Ojja kubeera ng'otukubirako ku nnamba y'essimu osobola n'ogiraba wansi awo ku Terefayina yo eyita. Bw'oba oyagala kubeera nga otufuna bulungi nnyo oyogereko naffe weebuuze yagala kutandika otandise otya ku 0703 0703 00 34 njikudiramu 0703 00 34 eyo gikubeko office yero baga bagenda kubanga bogerera naawe. Tulina office 2 office endala eri Nansana gwaddala omulunzi ayagala okuyingira obulunzi bw'embuzi ngamba obuleeta amagoba si kulundako bulunzi kumala biseera kuba ku namba zino olwaliro ofuna amagezi. Ogenda kuba ku namba endala 0753 240 655 0753 240 655. Mukulu atenyi ekisookera ddala omuntu kyalina okubeera nga amanya ng'ayagala okulunda embuzi ekoletya ombuzi ekoletya eneemu amagoba embuzi egenda okumpa amagoba ekisookera ddala business ereme kusala ebintu 3 byolina okuteeka mu nkola. Ekisooka beera nga okola kye bayita vaccination okugema ekyo kikulu nnyo ku kulunda embuzi. Abantu abasinga balunda bulunzi bw'alabanga egira bwete nga tamanyi naki kiddako. Nayogeredde ku mukugu gwayagala okutandika obulunzi bw'embuzi ekintu ekyokubiri ky'otayina kubeera nga weerabira spraying okuzifuuyira nkwa kawawa simanyi biki embuzi okunyirira. Ekisooka ngambye eki vaccination kugema. Ekyokubiri spraying kwe kuzifuuyira nga tokooye buli kaseera olina okubeera ng'ofuuyira embuzi yo at least emirundi 2 mu week. Ekintu ekyokusatu omuntu kyatalina kubeera nga yeerabira nga njogera naawe agamba tuyagala kutandika kulunda mbuzi 1 2 3 hygiene obuyonjo twali ku farm ne tuyingira mu omanyi embuzi ebimu obiyingiramu n'olira nga omusolo gukufumita naye twatula ku farm ne tukola program ne tuliramu n'emmere nga naye nga zizisulamu. Obuyonjo kintu kikulu nnyo muganda wange era gwali ku Terefayina bino ebigambo bikulu funa peni wandiika. Jukira nayo twayogedde wano tugamba
nti ekintu kyotamanyi tekisobola kuyambako kufuna kyotafunanga. Kati bino bitukuwa magezi. Eyo embuzi gy'otunuulira ekiyumba kibeera kiri naye n'ogitunako n'ogamba eno ne bagiteeka mu buliri osobola okwebaka nayo. So kakati okubeera nga okola vaccination, okubeera nga osprayinga ng'olina ne hygiene ennungi kijja kuyamba kubeera nga embuzi zo ozifunamu bulungi. Ndowooza nkuze mu bulungi sebo. Okulunda kuno kutera okubeeramu okusoomoza okw'enjawulo newankubadde nti oyogedde ku kufuuyira saako n'okugema endwadde. Obulwadde tebwewalika. Tebwewalika. Ndwadde ki ezo z'omanyi z'osobola okugamba omuntu nti wemba waakulunda omulunzi alina okuzirwanyisa mu bulunzi bw'embuzi wemba waakubaako kyenzifunamu? Ekibuzo kirungi nnyo. Ng'omuntu ali ku Terefayina olwaleero atulaba programu eno olutindo, kino kikulu nnyo ekibuzo ky'obuuziza kubanga ekintu nga ebyo ebigwa bitalaze mu mbuzi biba bingi nnyo. Ekisookera ddala omuntu kyalina okubeera nga amanya ngera kwogera ku ndwadde ziringa nga 5 oba 7 kale. Esooka omuntu gyalina okubeera nga yeegendereza ngera alina okufaayo okulaba nga agikolako endwadde ya pox. Pox ndwadde mbi nnyo. Gwe muganda wange asobola okutandika olwaleero tandika embuzi naye kola biri ebisatu byesookusa okugamba. Beera ready ku byo. Weetaagire pox. Ekyo kyekifuluuto. Embuzi ogitako ng'eringa erimu batule. Kati ate waliwo ekirwadde ekirala ekyokubiri PPR. Ekyo kirwadde kitawaana nnyo embuzi. PPR kyeki? PPR kino kirwadde kigenda ne kireeta emimwa okubeera nga gijjako engeri y'amabwabwabwa. Ng'olaba ne bwe etambula etunudde bwetu wansi. Era ng'ebiseera ebisinga ebeera ereeta eminyiranga mingi. Kati eminyira gino gigenda ne gikwata mu bulago. Bambi neggwamu amaanyi. Era nga kino kigireeta okubeera nga teyafuuyirwa bulungi. Era netafuna vaccination nnungi. Endwadde ey'okusatu etera okutawaanya nnyo embuzi nzitamu mu bwangu. CCP. PPR eno CC kyonna kirwadde kiri kimu. CCPP. Chabiri ne pabiri. Kati ekirwadde ate kyo kizimbya mimwa. N'ogisanga embuzi esasobola kwasama. Ekyo kivaawo kitya? Olina okubeera nga wavaccinatinga bulungi nnyo. Ensonga ey'okuna omuntu gyalina okubeera nga ateeka off. Awoyera off. ORF. Ekyo kirwadde kitawaanya embuzi. Era kyova olaba abasinga bagamba nti embuzi nazivaako bwe nalinga akola bwenti ne zirwala ne zifa. Bwe nalinga akola bwenti zirwala ne zifa. Naye nga kati gwe oyagala okubeera nga omanya ebisingawo ku bino. Njagala otukubireko ku ssimu. Gwe kyotategeera. Omuntu ayagala okujja batuukirira okufuna ku magezi. Ekisookera ddala omuntu fa amagezi gaba ga bwereere. Gwe ng'ojja ku ofiisi zaffe ku Lubaga Road weetuli nnyo wano oluva ku ngulungo ya Kabaka oba obayita ku Ngalabi. Beera nga dda mu town. Tuli opposite ne Access Building. Ojja kulaba kalina mpanvu nnyo eri mu kala ya grey kuliko ekigambo YP. Enembuzi waggulu tuukaawo gamba n'embuzi zange njala kupa ku magezi bagendaga kuwaga bwereere ojja kutusanga waba kugunga weetuli tukulindiridde ku bwereere. Tukubirako ku namba y'essimu 0703 0000 34. Eyo bwebanga egaanye tukubireko ku 0753 240 605. 0753 240 yonna gy'olife tujja kujja tukuwa amagezi. Lwaki tukola ekyo? Kubanga obugagga twakizula tebukolebwa muntu omu. Obugagga buli mwekwata awamu bwanguwa. Ate gwe nga ogamba nze njagala kwogera naawe Ssekama w'ekitongole eyange ey'omu ngalo yeeno 0706 0706 91 52 09 0706 91 52 09. Ojja kubeera nga byonna ebisingako ku ebyo oyongera okubitegeera. Ku mutimbagano kwe muli? Ku mitimbagano kwe tuli, ku TikTok kwe tuli, osobola otusangako ku kibanja kyaffe ekya www.youthplatformafrica.com kwe tuli, Facebook kwe tuli, ku Twitter kwe tuli, ku Instagram kwe tuli. Genda muteekamu ekigambo Youth Platform Africa. Tusangibwa ku Lubaga Road ne Nansana awo ku stage ya Naluvule. Ojja kubanga otutuuseeko twongere okwogera ku bintu bino ebyokulunda embuzi. Kale Mwami Charles Sempijja okuva mu Youth Platform Africa y'omwogezi wa kibiina kino abazze okulaba nti bakugoba mu bwavu gakuba mu n'empogole gaba mususi akwadde gabuwa atulera tuyitidde mu ngeri gisobola okulaba nti ofuna mu kulunda embuzi.
bw'obanga oyagala okugaggawala beera n'abantu abakusinga kujja kubaako bingi by'obayigira kuleka kubeera mu bantu nga gwabasinga gwabategeerera beera mu bantu nga olina kyogenda okubanga obajjako obanga obakopa programu tutobe kibetambudde olunaku olwaleero sagala kubanga nsikowo wano amanyinaze tashabi ayingiddewo angambye alina olugambo naye katulindira alina akama kampaddeko awo naye tulinde emboozi eyo nga tuze mu Kamunye mu 360 programu olutindo Peter Atenyi ali erinnya tuddemu olunaku olw'enkya ayi Katonda kuuma Ssaabasajja.